Bw'abadde atongoza ekitabo kino, Pulezidenti Museveni annyonnyodde ensonga lwaki asazeewo okuddamu okukiwandiika, n'agamba nti ekyasooka kyalimu ensobi nnyingi ezaakolebwa oluvannyuma lw'okubula obudde olwo n'awa abasigire abaakola ensobi mu kitabo kye. Museveni agambye nti bulijjo aludde ng'ayagala okutereeza ensobi zino naye nga tafuna budde bumala kukola kino okutuusa bwe yeewaayo okukola omulimu guno era agumaliriza. The one who is chairman of the American commanders. So when I met him, he said, "Thank you very much for writing. I have read some of your books." I said, "Which ones did you read?" He said, "I had read the Sowing the Mustard Seed." So I said to go back and read it. I read it. The message was good, was there, but I decided to write it myself. And the reason I decided to write it myself was that I didn't want any deviation, any mix-up. Agambye nti aludde ng'alaba ensobi nnyingi ezikolebwa mu nnimi okuyita mu kwogera n'okuwandiika, era n'ategeeza nti ebitabo nga bino birina okukuuma obuwangwa bw'abaddugavu nga buli wamu era nga butambuzibwa mu ngeri entuufu. Museveni yennyamidde n'agamba nti aludde ng'awulira abantu aboogera obulimba ku buwangwa bw'abaddugavu ate nga bangi ku bano bavudde Bulaaya. Mu birala ebiri mu kitabo kino bye byafaayo by'olutalo lw'ekiyeekera olwali e Luweero. Museveni agambye nti abadde akooye okuwuliriza obulimba obwogerwa ku lutalo lw'e Luweero kwe kusalawo okuteekawo obuwandiike asobole okutereeza abo ababawabya. The old people are going away. It's not good not to know how their ancestors were living. So I used my growing up in that society to capture it and write it. Wano era yeebazizza abo bonna abamuyambyeko okuwandiika ekitabo kino, omubadde abantu be yalwana nabo mu nsiko n'abali mu gavumenti ko n'ab'enju ye okuli Maama Janet n'abalala. Of course, I did not take the radical step of becoming a priest. So I was very lucky that this lady agreed to help me on the side of genetics. And here I look after these children. When I was not there, that they became such wonderful children.